program gani yogera tukyagenda maaso twogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga lya Uganda twogere ku poliisi kati obudde buno bannaffe government ya Uganda yatandise okuba nti yebuuza ku bantu ebitongole by'enjawulo okuba nti tugenda okufuna kye tuyita political federation kitegeeza nti ensi eziri mu East Africa omukaaga gattako DR Congo ey'omusanvu singa benebwa ekkiriza kubanga ebisinga byawedde zijja kuba zifuna president omu siza East Africa tufunye federation what you believe that no federation enesoboka mu East Africa wano oba nedda ndase nawe bike federation enesoboka political federation kubiriwo ebibadde bitugatta bingi politically ebitugatta bingi botwanga security jagitwalya mu politics botunulya mu byobusuubuzi era ebitugatta bingi botunulya mu byenkulaakulana kati enguudo olaba eggaali y'omukke engeri gyegenda okutambula ebitugatta bingi botunulya mu byensoma University yaffe wano ndabye nnyo abaana bangi abavudde Somalia okujja wano okusoma ndaba abaana bava Congo okujja wano ndaba abaana bava Rwanda Makerere university ziri wano kugamba botunulira ebyenjigiriza botuuka ate mu byokwerinda nekifuuka mu olabya dda nti wano police yaffe ekolera ddala botuuka kuleke Victoria tuyingira ddala paka erukunyu TZ netusala netugenda netusala Kenya netuyingira olaba nti embeera eriwo kino kyalwawo nnyo ate era kibadde kiruddewo wabula nga bwe kinaba nga kituuse nga tutuuse okusala olutindo olwo kigenda kuyamba ebintu bingi nnyo nga bw'otunulya kati nga emirimu waliwo amawanga agamu agatulinaanyi wano nga gayina emirimu naye nga ate amala tegayina mirimu kati waliwo ekibadde nga kyenayita ntya mu Luganda amawanga agamu nga gakutambulira ku nkola eya nasiwa mukange mu bintu ebyobusuubuzi ebyaki conservativeness kati ekyo kyo ogenda kulaba nti tugenda kati ng'Ekongo ena resources nyingi nnyo ina ebintu bingi nnyo ebyobugagga bingi nnyo ate Uganda nga tutunulidde mafuta na bya bulimi n'omusawo gukyaliyo nawidde gukyali na bya bulimi kati singa tunagenda Congo netwegattako netufuna omukulembeze omu netugenda maaso Sudan netwegattako netugenda maaso Somalia netwegattako netugenda maaso netubeera nga tuli ekintu kimu nze nkakasa nti agali awamu gegaluma enyama era tufuna omukulembeze omu tujja kutambula ku speed ya yiri kuko amawanga agegasse wala mwanga agegase atenga ebbanga Syria wala nnyo in fact mu United Kingdom USA ebbanga Syria wala nnyo agegase naye olabidde nti gali wala nnyo n'okusinga ki kale nze nga omuntu omu ebintu bino mukulu Comrade Gaddafi yakigezaako nnyo His Excellency ennaku zabadde ayogera ng'olaba nti ye President Museveni bamulonda yakulira in fact federation okuba nti alina ogituusa ku gundi ku kitwagala naye olaba n'okwogerako okwo okubadde okusembyeyo akulaze nti wano tuvuddewo tutulidde Africa ng'omulimu katono nyo nja kudda ng'obuuze gwolaba ani asobola nga akulembera federation ya East Africa mu bakulembeze omusanvu abali mu mawanga gana gakola East Africa twogera musanvu Congo ya applyinga yasaba ne bagaba giddamu n'ebisingo mu byawedde bagena giddamu egira kuba nti ejoyininga so mu president so musanvu ani gwe gwolaba asobola okubeera president wa East Africa ngenzi wa ddiini Lubowa political federation enesoboka bwe tuba tutunulidde ku bulungi bw'okujjayo Africa eyinza okusoboka olwaki eyinza kuba wakyaliwo nze omanyi saidi yange bajja kuntegeera bulala ntunulira nnyo senga tuba nga tusobola okugonjoola ebyo ebitusoomooza buli kirungi tusobola okukituukako naye bwe tuba nga tetunnasobola kutereeza bitusoomooza olumu kitukugira okutuuka ku birungi bye tweyagaliza Africa tulina ebintu bingi nnyo ebisobola tufuula kuba nze ntera okugamba abantu nti ne tumala tuwaanyisaamu buwaanyisa
amawanga gali getwegomba ne gajjako wano mu Afrika fene tugendako ewaabwe mu bbanga lya myaka 5 bali baba bamaze okukyusa Afrika eno ne bagituusa ku level yaabwe gye baliko olwaleero kakati wane waffe obukulembeze bwaffe bwe bukyalina ekizibu ekyokwegatta awamu ng'amawanga ga Afrika kirungi kubanga for example bw'omugamba nti Uganda ensi landlocked eyagala kwegatta ne Kenya, Rwanda, Sudan, Somalia, Congo yes tekibaamu buzibu bwonna mu kukulaakulana tuba tujja kuddukira ku speed ya yiriyiri naye problem evaawa nti bwe tutunuulira nga amawanga gano soko ogazzeeyo mu OAU gye beegattira oba mu AU gye beegattira nti Africa bwebeera nga tennaba kutuuka ku standard evunaana ggwanga linnaayo nga lisobezza okitegeera kye tuyita pan-africanism ekyo kye twogerako nti singa nnaasanga nga Sudan etulugunya abannansi baayo ne tuyingiramu nga Uganda bannansi abavunaanyizibwa ku kontinenti ya Africa nti Bwana Salva Kiir oba Bashir kyoli mu kukola kikyamu osaana kweyisa bwoti nga bwe tuli banna-Africans ffenna awo tujja kuba tutuuse ku mutendera ogusobola otuteeka ku level etya emu kakati ekiyinza okulemesa federation eno kiyinza okuba ekintu kimu kuba si gwe gusoose n'abazungu nga tebannava wano baali balwana kuleka nga batulese mu federation oba okitegeera eyaabwe baali baagala batuleke wamu nga tuli Uganda, Kenya, Tanzania eggwanga limu gye baali bayita Imperial British East African Company mwe baali baagala otuleka Mutesa n'akiwakanya mu 5 era ne bamuwaŋŋangusa mu 5 n'agenda bwe yakomawo abazungu balaba kiganye baali balina okuleka nga Uganda eri yokka, Kenya yokka ne bali bokka. Bwana Museveni okuva lwe yajja mu buyinza ng'amaze okutuusa Kagame e Rwanda nga ne Moyo akyaliwo bwe baali bakkaanya bonna abadde alwanira kintu kimu kubeera ne omukago ne East Africa ng'eri wamu federation eno era batuuse omuwa kuba bwe mba ntunuuliddemu bonna nga bwe bali ekyokwagala ennyo omukago guno guteekawo ebeere nga guli gumu Museveni yasinga okyagala era asobola okukola kyonna ekyetaagisa okulaba nga weekiri naye kati ate mu mawanga gano amalala mulimu abakulembeze abatayinza kikkiriza oba bayinza okkiremesa for example eriyo abakulembeze abatagala bafuga abatagala bakulembera ekyo njagala okimanye ngani kakati soko tunulemu olabe essawa ya leero tukkirize tugaane nze yadde siwagirangako mwami Museveni birungi byakoze bati bwe tunulayo ebbali alina byakoze nga n'ebimu bannansi tebabimanyi bamutwale Somalia wano America nsi y'amaanyi kino kankigambe ensi olwaleero ekitegeere Museveni senga teyagenda Somalia senga Al-Shabaab yamalawo dda naye kye yakola Somalia okimanyi yagenda okirabanga ebyokulwana tagenda yebbisobola kubeerayo nakutta bantu be yatuula ku mmeeza n'ateesa n'abasajja ba Al-Shabaab n'ayita mukama waabwe n'ayogera naye bye bakkaanya be babimanyi Somalia kati erina emirembe mu ngeri emu oba endala naye nga Abamerika baali bakitwalidde ku maanyi kubagana era olutalo lwagaana paka lwe baatwala Uganda eyambe n'akigonjoola n'avaayo nga bamukakasiza nti mulwanyi bati ye yamanya ki ekisobola omuleetesa okuba n'emirembe n'omulimu gwe bamutumyeko n'agumaliriza. Essawa ya leero nja kugamba nti olutalo lwa kinaana nga lwa 79 nga luwedde nga bakomezzaawo obote wano ogwokubiri bw'oyita ojooka abo baagoba bakagama abo ne gundi ne lwejema ne babagamba temuli bannayuganda muddeeyo ewammwe tetugenda bawa namba z'amagye. Museveni n'abakwata kuba naye ye yali asigaddewo abavubuka ababiri abo n'abagamba mugenda kubeera ba private security guard bange n'abasigaza wano era okutuuka okuyingira bayingira e Rwanda baddeyo bakulembere gaali maanyi ge ow'ekkongo okumutuusa omutuuzaako Kabila gaali maanyi ge oba okitegera bulungi kyenjogerako Sudaani ono babadde bamuwambye yamulesi kiyingira mu ddakiika zaali 24 naye yennyini essawa ya leero akyatya okitegera kyenkugamba akyatya
omusajja okumulesituingira mu dakiika 24 owa Sudan owa South Sudan owa South Sudan okay bali bamuwambye n'asaba rescue in 24 minutes ngagisaba President Museveni n'amugamba osobola okumpamu essaawa emu n'amugamba kijja kuba kiri too late n'amugamba okay 24 minutes Nigi za Uganda zali zimanyizo tuke Sudani nga bamaze n'okuzza embeera mu nteeko ono yakafo we Burundi yamutaasiza mu ssaawa emu Nkurunziza nga bali bamaze n'okulangirira nti agenze n'amuzza mu ntebe oshegera kyenjogerako bwe bituuka mu ebyo Museveni bonna abasingako naye essaawa ya leero weebuuze lwaki Kagame agadde booda ya Uganda ne Congo ne Rwanda awazire ekibuuzo kyange kyennyini era ekyo bye bimu bye nkugambye nti bisobola okuleetamu enkenyera mu kuteekawo omukago guno kola ki okubeerawo kubanga abamu tebaagala bakola ki bakulembera mulimu abatalina same visions ng'abamu ze balina oba tutegeeragana Kenya might have accepted this to go on Sudan esobola okukkiriza kuba yeetaaga obutebenkeveterere wamu oba okitegeera kakati waliwo bali abalaba nzinze neemalirira seetaaga mukago awo ayinza okugukaluubiriza awo enkubuuza sinagenda wa BK nga sinagenda masimu ani gwolaba asobola okuba nti maybe basa omulonda nabeera president wa East Africa nga federation nga yakulemberesa omusanvu ku budde buno bwe mba nga mbadde njagaliza kigende mu maaso bulungi abantu bano babiri bali fiti okugenda nakyo ani nani one Museveni bw'abanga gwe basookezaawo asobola okukola lwa nsonga emu oba bbiri ekisooka emyaka gyakaddiye tomusuubira kulemerako nnyo oba kulwawo nnyo ekinene nnyo abajja kukwata ttaamu emu ey'emyaka emeka kuba kyemmanyi ekyo ye duration eriwo nti gigenda kuba 5 oba 7 bwe giba 7 asobola ttaamu emu eba emumala omulala owokubiri asobola okuba fiiti singa Magufuli tabadde nga tiyafudde kati asoboka okubeerawo ayinza kuba Uhuru Kenyatta kubanga oyo ayinamu omutima ogwagaliza East Africa okubanga emuvinga ogenda wa mu maaso naye bwondeetera omusajja ng'owa Rwanda tugenda kubeera musengavuddemu nga zeemu nga ddiŋŋana amawulu ne tolonzeeko babiri bali ongambye olina babiri tolonzeeko omu kati kwaba babiri nkugambye nti bwe mba sironze Museveni olw'emyaka gye bwe mba ntunuulidde kulonda muto kuba Museveni mulondesa emyaka ati yatolonze Kagame olw'obusungu bwe tolonze gundi Hassani Samia olw'obuto bwe akyetaaga experience nene wano oba omuwadde kinene kati bwe mba ntunuulira mu bato bano abaliwo bonna Uhuru Kenyatta abasingako talina issues nyingi ani gwe gwolaba yabadde president wa East Africa Federation kakati era tekiriko kuwannaanya otegeeza ki tekiriko kwebuuza initiator w'ekyo kyonna ye mwana wattu Yoweri Kaguta Museveni yakisangawo owa Uganda waliwo vision ne anointance bannaffe abali mu ddiini ennyo ebintu ebyo babitegeera ku byonna Museveni alinako ki kakati ate yabigatta kyovudwa nkimufuula okubeera charismatic katudde butereevu tukomya munaffe gy'oli akaseera kano ojja kuba nawe tweyungako ku nooti 772 oba nooti 705 984 yes amanya yosinzidde ekibuuzo oba komenti yo tugende maaso twogera ku nsonga eziri maaso mu ggwanga lyaffe Uganda poliisi mbawulidde bakute ku nkoona ate federation ya East Africa nayo bute eyinda oba tugeti nebinda obudde bwonna kale ntase naawe hello yes sir mutiga sente yes sir ugenda maaso owegayaza lwaleero nsinzidde wano mu Kampala Road wano ku bako nyinyi ugenda maaso era ku nsonga ya poliisi okugoba obugobi owa poliisi tekisobola tekira tuyamba yadde kubanga akugoba yakuwa amagezi owa poliisi asobola okubbira ddala n'agamba kanzibe omulundi gumu agamba afunye kapito bangobe abantu abo bandibadde nabo basibwa busibwa namanya nti webakwatira mu nsonga eno obeera mukomera
emyaka bwegiti yali okubagoba obugubi mutuufu baba tulindye bulimbi bakyusa bakyuse ogenda okuwulira bwe bagobye Kampala abeera mbale gyakolera era ekintu ekyo nanze mutigwa ssente ekiwagidde ekyogoba obugobi owa polisi abeera zizza omusango kale tuyanziza gwe bali nnyo balidda mutigwa ssente ogayaza Impact FM. Hello. Yes, sir. Gwe balikweleza mulangira sebo. Gwe balikuwuliza sebo. Ensonga yange ya polisi yo nga nzidde mmanyi kulina abasirikale omusirikale tatera kusibwa. Gwani sebo? Omusirikale sikyangu kumusiba. N'ensonga endala y'Afrika gye bagambye ekyo abazibu mu byafaayo by'edda baaliwo okubazungu naye kati bano abaddugavu era pulezidenti Museveni n'agamba azzaawo owa Kenya owa Tanzania abazungu abazibu tebanga tuvaako kuzaawo ensi zeegatte zibesatu zibe n'amanyi abazibu tebakyagalira ddala ensonga nsobola kulangira endowooza eryato webali nnyo okay Impact FM. Ala? Yena. Baba, wabali kuweza sebo. Webali kuweza seba nyono tata. Mwamba zisizide mbale. Gena maso. Polisi koze bulungi ogugula ku basajja baayo naye ekituufu kiri kubagoba babanga baze emisango egy'enjawulo egyetagisa kooti bali badde batwala mu kooti naye babanga baze emisango gya polisi nga tekyetagisa batwala mu kooti bakoze bulungi obagoba naye ekya East Africa East Africa eyo ndambe eyogera nnyo ebintu naye nga tebiteeka mu nkola bavanye okumulamwa balinga African Union ebintu byabirako babirekawo ogenda kulaba enkeera ng'oli akola kirala n'omulala ng'akola kirala naye bebanga obukulembeze obukozi ntani wa Musikaguta yasaanidde okukulembera ebale kuweereza webali nnyo bali ddala okay Impact FM wamwena mwagaliza nga Uganda wanji webale sebo yes sebo olese omulamu ogwo mulungi nnyo naye nze esookera ku mukulu wange oyo abadde ku leediyo ng'agamba mbutuyambye ensi nnyingi agenza azimenya simanyi Somalia wawawa naye asooka alongoosa emiteeru gye tuwulira Congo omudiri gwagenda okusasula kubanga senga tuvayo obukumbu tandibadde kirungi naye ate okugenda nga tuyamba bannaffe ate nga tuwunze kati tufunyeemu kuba mpulira mbuno nabiwulidde ku leediyo y'obujjajja nga bagamba mbu batubanja obulindo bungi nnyo tetwagenda eyo okutabaala mu Congo n'olwekyo mukulu wange oyo abadde awo tali nga awaaniriza obuwaanirizi tetugenda mufunayo bizibu kati bagenda kutuliyisa batulopa mu ege okufunamu kyendagala nziremu webali nnyo bali ddala ajja kimuddamu tewali tabbu tugere maaso mpolampola Impact FM wanji munange ngwina yes bwana je baliko no Moses Mbale yes Moses bwana Kalema yes si sinyangu nokuta abantu kungona ndate nti bakoze bubi akati dala tunakola tendency ya okay obuuza kibuuzo kale okay webale nnyo bali ddala munafa buuza ekibuuzo kale gwedoza gwajja okusemba tubenga tuvaano esimu ndaba zituyitiddeko hela alo wanji munafe ono mukulu Joffrey na kifumu mayanga bwana Joffrey kina maaso kati sebo kati aba bakulu ekyo bandi badde basoka tereza delivery ya political ensafura yaabwe kuba kati niwokera ku makya n'obagoba nga ensasula mbiera bajja siganga kyagenda mu maaso ate kati ne polisi gye bali bagamba nti ngozi polisi teri ngozi nnyo y'amaanyi gye bakoze okusinza ali mu gavumenti sente ze batutte singa basukka ne bakwata ku egyo emitwe eminene egiri mu sectors za gavumenti ziri kulya enguzi osiki erabeera ekyokola deni baka wansi kuba enguzi ya polisi ogitinavuba busamusa naye abasajja bali waggulu ebaikola sente ne sente abantu zandibadde zijja abantu mu mbeera enguzi ya polisi itono webali nnyo baba kale baba okay Impact FM kwali yala hello wanji weka kafero sisi na kasongola gena maaso bana kafero
kakati bade yamese mbuzo mutacho oyo ani ku bombi niyo wa security ne munna mawulire hala kafeero sikutegedde okutuseko bukulu saati Impact FM allo wanji munange yes sebo network network okutuseko munatusonyiwa tudemu nafa banasonye simba tuzirekeddawo bannange tudemu ebuuzo ebyo banafa buzane comment then tumayize biketanse nawe mpoze yasembi abadde Sam owekiruhura tukoze bubi obutafuna kati wamukwate dobozi Sam ekiruhura kakati abatuwuliriza lwakwanti tukomye ku bagobye nebo ogende nnyo abantu bebagobye abasinga babadde n'emisango mu kooti gitwandisenga UDC Unitary Disciplinary Committees ezenjawulo mu police ezezigonjoola empisa nga gibasinze abalala babadde nga already embeera zaabwe n'obujulizi obukuŋŋaanyizibwa nti bateekwa nakutwala mu poliisi kati nga waliwo abadde afuna omusaala naye nga amaze emyaka 3 nga ate ali ku kyeyo ekyabwakadaama nga yava mu Uganda naye nga omusaala gubadde gugenda kiraga waali ali deployed naye nga ate ali kuki ali mu bwakadaama kakati gwe munnayuganda olwaleero ate akitunulira ekintu kino kintu kye bakoze bebanga kubatandikidde bakoze ekintu amakula ennyo okugogola n'okulongoosa ebyo badde tebitambula bulungi mu kitongole ekyaki kati tulina kubawagira buwagizi n'ebirala bikole ki binajja ne bibasangira awo jagaliya kisinga katonyo tuwenga tumadiriza waliwo omwami oli abadde agamba nti abasajja bano okugenda ne bayamba amakyama wanga agatuliranye ate ne bagenda babbayo bubbi kyolina okumanya nti buli wabeera ekizibu ate era n'essanyu libeerawo mu ngeri emu oba endala guno si gwe mulundi Uganda ogusoose okugenda nga ebba e Congo ne ku mulembe gwa Amini ne Nobote era twabba yes Obote babakwatako mu parliament awo tojjukire byasibye baggressive ngira okuleeta ripoti yali ey'amasanga ne Golodi nga babibya abantu byavirako n'okuwunzika kuba baali balina okubagoba saba minisita n'omuduumizi w'amagye gundi ripoti yali ey'abamagezi kakati bw'ova ne lulugenderamu kati essaawa ya leero ne bano bagenda kutaasa naye ate era bawunzika babbyeyo era ne ku mulembe gw'abakazi ojjukira oyo omugenzi nga baali bamutaddeko issue yali ey'embaawo nga baagala muwawaabira era embaawo ezaali zibbirwa ekkongo bakayindi otafiira abo kati bwe tudda ate ku kyono omulala agambye mbu simanyi mbu embuzi ebbibwa mu poliisi yo mu ntonotono omubbi abamubbi tekiriko kitono bakitono abaka obweggulu bagambe yakombako ne yanywa ekidomola bonna ekibonerezo kyekimu okitegeera omubbi abamubbi tuleme kugamba mbu ono mbwabba kitono mbu ono abba kinene okimanyi nti ono abba ekitono ate yasinga okubbira ddala ennyo abba ekitono yasinga okubbira ddala ennyo obanga kabbe emitwalo ebiri ku buli mmotoka eyita ku luguudo okumala emyaka 3 ngabbe mmotoka 3 nengabbe ebiri okumala emyaka 3 ngabbe mmotoka 10 olunaku lumu kigatte katuve wana bwana dini tulina ki that is gano mazima tubadde tumaliriza ensonga emivuyo egiri mu butale era tugenze okwetooloola ensi eno nzibu abantu betulaba aboogera wano emisana nga bawoza lulovulo ate be basinga okwetikka ensimbi z'abantu bateeka abakulembeze b'akatale kano ku nninga obwako wino ne Nakasero waliwo omukulu omu bigenda fulumira mu gano mazima nga abantu bannannyini katale kano ababaddemu bamulumiriza tiyabateeka bamuteeka ku payroll nga alina okufuna akakadde kamu buli wiiki okuva e Nakasero n'obukadde 3 buli wiiki okuva mu Owino ebyo byebimuko bye tulina then ate ndali waliwo report egenda okufuluma ey'enjawulo okuba twabaddeko ewaaki abazinga e Busoga ne tusisinkana ku katuukiro waayo n'abaako ne byatunyonnyola bannayuganda bonna bye basaanidde okutegeera birimu ebikajjo n'ebirala ebinyigiriza abasoga
mbasibudde omija tuiza program wetu wetambudde bikke badu lero nako lwalero good enough seyute bude ne gamba ntino waliwo byakutte ne bajja kuna ipane nga baga president Museveni tajja kulayira tajja kulayira addeke bali n'abana bafugemuko nga tumaliriza ntwalo mukisa guno abagamba sijana kuchigena mu lugero sijja duge neka kambere straight forward muna Uganda gwe ali yatuuliriza ngoli mama ngoli tata nga olina obuvunanyizibwa teri muna Uganda tena obuvunanyizibwa nze mbadde nkusaba the best way to win a war is by avoiding it temwetaba mu bikolwa bya kikabwe kityo era abantu abakwati bolwa lero olebe babayisiza abamu bagenda nakuba kyajingira munansonyiwa abamu bagenda kuba kyajingira mu court martial eyamaje kubanga nabambe bakutte babadde balina ebintu ate ebyekuusa ku mbeera wakati bane tusabe busabe nti obukakkamu bubeewo omukulembeze gweyagala government gyeyagala osobola kugirabako nga obadde oli mugumiikiriza oyo Bike Bukenya Grace muna byakwerinda era nga atuwabula ku byokwerinda mu ggwanga lyaffe Uganda nina Dini Rubawa oyo muna mawuli atenga munoonyereza gano mazima omulaga temege gange mbe bulungi mweraba